Okay, good morning, ladies and gentlemen. Most welcome to this wonderful session. Today makes the 50th day that we are receiving different persons that are leaders of different positions as announced by the Electoral Commission in the Kawempe North by-election. And today makes our final day to receive such persons. At exactly 12 noon, we shall be closing. Thank you for coming. When we put up this, before you is the Election Management Committee, the commissioners. From the extreme left side, depending on where you are seated, is Commissioner Rehema Juma. Next to her is Commissioner Eddie Kayabula. The gentleman putting on the beret is Commissioner Maiso Peter, and to the extreme right side is Commissioner John Mary Sebufu. I myself am Luanyaga Alex Rovites, and we are honored to have you here this morning. When we put up the call of expression of interest on 28th, we were deliberate that we asked persons that are desirous of the positions to physically come. And to that you have fulfilled that. We asked members of the party to come with them the membership card, national ID, cultural veto or CV, and the certified copies of their academic qualifications. And here we are. Now we want to know what brings you here. As we can mu Uganda, maaso go tusanyusa okubalaba, maaso go olukiiko olw'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform. Kuva ku mukono ogwa kkono ye Commissioner Rehema Juma, amudiridde ye Commissioner Eddie Kayabula, ali wakati ye Commissioner Maiso Peter, ku mukono guno okusembayo ogwa ddyo ye Commissioner John Mary Sebufu. Nze Luanyaga Alex Rovans era ku lukiiko kwentuula. Twafulumya okusaba abantu abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu Kawempe North by-election ng'Electoral Commission bwe yafulumya okanga gwolwo. Twasaba abantu abeegwanyiza okwesimba ku bifo ebyenjawulo bajje butongole bo bennyini nga baleese empapula zaabwe ezisaba obuwandiike. Twabasaba bagatteko ekipalati ekiraga nti bamemba ba kibiina, netubasaba batuwe endagamuntu yaabwe, netubasaba ebibakwatako CV, netubasaba n'obuyigirize bwabwe obukoneddwamu ab'ebyenjigiriza mu ggwanga. N'olwekyo ng'otusazeeko era ng'otuuseeko olwaleero twagala okumanya ki ekikuleese, weegwanyiza ki. Thank you so very much. Please. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Chair and the Electoral Committee, the commissioners, members of the place, the 4th District. My delegation from Kawempe, my name is Luemba Luswa Muhammad, aspiring Member of Parliament for Kawempe North Constituency. Honorable Chair, when this press, when the press was declared vacant for the position of a Member of Parliament, Right Honorable Chair,
together with my team, we organized ourselves under the guidance that was written, that was shared on different platforms of the National Unity Platform. Right Honorable Chair, and for that effect, I am here to present my letter of expression of interest to this very position, where I pray, my request is to request my National Unity Platform leaders and all members of the National Unity Platform to kindly abide with me in this journey of fitting the position of a member of Parliament. Right Honorable Chair, if you can accept, I present to you the letter of expression of interest to this honorable committee. Thank you. Thank you so very much. Right Honorable Chair, Noza Kantulo and Muzindaro Echo. Right Honorable Chair, njagala okubebaza n'akakiiko ba commissioners mwenna abatuula akakiiko kano era okubebaza omulimu ogw'amaanyi nnyo gwe mukola. Njagala okubebaza bannamawulire be tutambudde nabo ebbanga lyonna okuva muganda waffe Honorable Segirinya bwe yava mu mulamu bw'ensi eno, era nga wakati mu lugendo lwe olyawo olw'ebyobufuzi mubadde mutambulanga naye, era njagala okubebaza omukwano gwe mundaze. Right Honorable Chair ne ba commissioners ab'akakiiko kano, abantu bano abandi emabega be bantu bali benyininyini abaffe abeesimbye ab'Ekawempe North, abantu abasiiba enjala era osobola okulaba expression yaabwe nti ddala abantu b'Ekawempe bennyini bendeese, temuli ba bitundu birala. Honorable Chair, bwe nawulira ekifo kino bwe kyalwani nga vanga nga mukadde waffe amaze okufa, akakiiko k'ebyokulonda twatuula nako era ne katuwa enteekateeka. Then oluvannyuma ngenda okulaba nga emikutu emigatta bantu ejjaffe ejja National Unity Platform mutaddeyo ekiwandiiko nga kiraga nti eri abo abeegwanyiza ekifo kino bajje n'ebintu wammanga, ebimu ku ebyo bye mwateekamu yereeta gye bayita expression of interest, ekirala n'ebirala nga bw'obinyonyodde. Era mukama wange kkiriza nkulage ebbaluwa yange mu butongole esaba ekibiina kyange ki National Unity Platform, nga nkisaba nti nange njagala mbeemu ku abo be basunsula okwetaba oboolyawo kuba naavuganya mu kifo kino eky'Akawempe North Constituency. Honorable Chair, ebbaluwa yeeno mukama wange. Kale, thank you so very much. Now submit all documents at once. Okay. The expression of interest. Okay. Yes, then national ID. Bwe kyomala okuteeka wano bali bategere ennaku yaabwe kyobaddiza.